Okuva sabbiiti ewedde waliwo ebibadde biyitiŋŋana ng'ebiyiriro bya Murchison mu kkuumiro ly'ebisolo li Murchison Falls byolekedde okusaanyizibwawo olw'enteekateeka gavumenti gy'erina okuguzaawo musigansimbi azimbe ebbibiro ly'amasannyalaze. Kino n'okutuusa kati kikyabobbya bangi emitwe nga bagamba kino kimu ku by'obulambuzi by'eggwanga ebitalina kutaataaganyizibwa. Kati Sipiika wa Paalamenti naye yeegasse ku bantu abatawagira kyakusaanyaawo kifo kino bw'alabudde gavumenti obuteetantala. Sipiika agamba gavumenti erina okuvaayo ennyonnyole eggwanga ku bigenda mu maaso ku nsonga eno. I'm seeking an assurance from the government that Murchison Falls is not going to be interfered with. The country's intention, the hoteliers are intention, our tourism industry is under threat. We want an early assurance on this issue. Abaka Paalamenti basimye Sipiika mu kino. Kakati amasannyalaze gano gebaagala okufuna Murchison Fall gaaki amasannyalaze ge tulina mangi. Kale Sipiika kyakoze kirungi naye kakati wano baagala kuliirawo ssente naye batusanze tulaba. Kino kiswaza ensi nnyingi mu nsi zirigezaako okuzimbazimba ebintu biwa amazzi nga falls naye ffe twagala kwonoona falls Katonda gye yatuwa. Ye Minisita w'ebyobulambuzi Ephraim Kamuntu awakanyizza ebyogerwa bw'agambye tewali pulojekiti yonna eteekebwateekebwa kukolebwa ku Murchison Falls. I've received petitions and petitions and petitions. Project etanaba kukolebwa wajja kubeerako cost benefit analysis kuraba wajja kubeerako environmental impact assessment. Ebyo byonna bitanakolebwa toyinza kukyeta project kakati. Akulira oddo oluvuganya Betty Ayolo Ochan naye aliko byayogedde. It's very bad. I am sure we have enough electricity. If we don't have enough, then let us not export. We should use what we have within the country. Ebiyiriro bya Murchison ko n'ekkuumiro ly'ebisolo ebisangibwa mu kifo ekyogerwako bye bimu ku bifo eby'enkizo mu kusikiriza abalambuzi okujja kuno. Shamimu Nayiga yabaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.